الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان اللهم لك أسلمنا وبك آمنا عليك توكلنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وتلوى منا tukomyewo okubera ntujjukanya eddiini yaffe inshallah taala era nga tulimu kyebayita ebyafaayo. Kyesaba omanyi twetwatandika twagamba nti omuntu yenna kiba kirungi n'otegeera ebyafaayo. Oba tomanyi byafaayo oluusi oyinza okulemerwa okukola ki, okubeera nti okola nga Allah bw'akola ki. Kyova olaba nga Allah ye kennyini mu Qur'ani mwennyini mwe yateeka ebyafaayo n'atunyumiza ku bannabbi b'ebitiibwa n'atunyumiza ku bantu bangi ng'ayagala tugezeeko okubeera nti either tuswabbala tugumiikiriza oba tuba tugesebwa tukola nga bwe baakola oba tutambulira mu buufu bwabwe inshallah taala. Sheikh toyanziza nnyo era nga tuli ku Musa alayhi salam era nga twakoma Musa alayhi salam kuba twaddira odda mu suratul Qasas n'otulaga ate Banu Israeli gye baviira ddala ku Yakobo nojjano nga Musa alayhi salam amaze okubeera nti azaalibwa. Ekyakwewuunyisa kyali kimu era njukira ewakoma wagamba nti Falaawo naye okumanya omuntu nga Allah akubisse amagezi abaakubisse n'olaba ekisero kizze tekiyiseemu mazzi. Ekisero kyajja nga tekibbikidde tekiyiseemu mazzi kirimu omwana yennyini agenda ofuuka adduwo omulabe wo gwate n'okola ki n'omusasula sente n'omuyoza n'osasula sente bulijjo gwe waddotirako abalala inshallah sheikh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وبعد واشتوى الله تمويبزا nanyene buyenza oyawaniridde entonoosi zaffe mikono gye ebyengera n'emirembe bidderi omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Twamaliriza omulundi ogwayita suratul Qasas erimu ebyafaayo ekyafaayo kya Musa mu bujjuvu newankubadde nga kisangibwa mu sukula endala oba tujjagira tulaba okusinziira ku mawakifu okusinziira ku byajja bigwawo mu bulamu bwa Musa. Qur'ani byali anyumya ku Musa alayhi salatu wassalam yamunyumyako okusinza ku ebyo byajja bigwawo mu buki mu bulamu. Amaliriza omulundi ogwayita nga tulabye Banu Israila ne tulaba Musa ayingidde olubiri lwa Firauna aduwullah ala al-ard aduwi wa Allah ku duniya ekifula aduwi wa Firauna aduwi wa Allah ensonga eri emu esookera ddala awalan yeeyita kyatali buli bwe weetuuma kyotoli Allah jalla waala kimunyiiza nnyo sawaun hatta mu bulamu bwaffe bwa bulijjo. Abantu bangi beeyita abagagga nga si bagagga, abantu bangi beeyita ab'ebitiibwa nga si babiki. Olaba Allah anyigira muntu kweyita muntu nti oyo taata wange nga si kitaawe olw'okuba mulabe waabwe. Sheikh wali awo nabbi wagamba araduhum haramun alaykum tetukkirizibwa kweyita kyetutali era rahimallahu muri'i nabbi yatugamba nti Allah asaasire omwana Adamu arifa qadra nafsihi amanya waakoma. Faraawo teyategeera waakoma yagamba ana rabbukumul a'la nafuuka aduyi wa Allah. Naye seka oleni suratul Qasas wansanyudde Allah yennyini yamwogerako nnyo ng'ayagala ffe tubeeremu n'ekyokuyiga. Waliwo yagamba inna Firauna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Mazima Faraawo ne prime minister we Hamana n'amagye gaabwe gombiri ekitegeeza nti obukulembeze bwali wakati waabwe. Faraawo ne prime minister akola ku nsonga z'ebyobufuzi baali bantu boononefu. Allah gati kanu khati'in baali boonoonye. Twalabanga Firauna Musa alayhi salatu wassalam Allah jalla waala alagidde maama we amuteeke mu kibaya amutwala agende ewa Firauna
era mama wa Musa n'akikola n'alagira muganda wa Musa omuwala omukulu Musa gwe tugambe nti yali mukulu wa Musa waqalat li ukhtihi qussihi fabasurat bihi an jumbi wa hum la yash'urun. Mama we yamulagira nti genda ng'owundira muganda wo olengerere wala era omwana omuwala n'akikola nga tebasobola kutegeera kikyakola. Be baba bakyanoonya baba omwana Musa bw'atuuka mu lubiri mu kyalo wa Firawuna Allah jalla waala atugamba wa alqayna alayka mahabbatan minni walitusna ala ayni kama jaa fi suratul Kahf. Mazima ffe twakukasukako alqaytu Allah jalla waala yakwata okwagala n'akukasuka ku Musa olwamuteekako okwagala bw'ati buli yenna yatunula ku Musa yali amwagala okugyako Falaawo. Falaawo era n'embuto tyamwagala yagala ku Musa. Mukyala wa Firawuni olwatunula ku Musa yayagalirawo Musa n'amugamba nti qurratu ayni li walak, badde nkusaba omwana ono abeere ekigendo otubeesabeesa nze naawe la taqtulu teri nsonga lwaki omutta tomutta asa an yanfa'ana oba oliawo ayinza otugasa au nattakhidha walada oba tumufuula omuki omwana ekiraga nti oba oliawo Musa Firawuni yali teyalina mwana era bawulaba bangi batugamba nti wano kiraga nti Falaawo yali teyazaala mwana mulenzi yali teyazaala point Julia mwana muki mulenzi ekitegeeza bawala ayinza okuba yalinayo nga bwe kijira mu hadithi endala erimu omwana Mashitatu binti Firawuna omukyala ayali asanirira hadithi empanvu erimu Mashitatu binti Firawuna omukyala yali asanirira enviri za muwala wa Firawuna engeri gye yafaamu nebutya bwe yattibwa kristo mpanvu. Ekitegeeza ayinza okuba nga talina mwana muki mulenzi talina mwana kati mukyala wa mugamba nti asa an yanfa'ana ayinza otutuga au nattakhidhahu walada oba tumufuula omuki omwana waffe ow'obulenzi. Allah jalla waala agati hum la yash'urun nga tebalina kye bafiiringa nti waliwo akabenje bo bayingiza ki bayingiza mwana gwe basuubiddemu emigaso. Falaawo avaamu eggambo aga nti qurratu ayni alamuga nti ballak wo asanyuse gwe nze saagala okitegeera nosanga waliwo muli ekimukola ki ekimugamba shetaani egeza kumugamba omwana akuyitako omwana gwonoona kiki n'agamba mukazi we ballaka wo. Abakyala asobola okukkirizisa seeka n'okola ekintu nga batoyi wakikola ki ng'owulira omutima gwe guli ku kirala naye n'akukkiriza n'okikola ki. Allah agamba bw'amala okutuuka mu lubiri lwa Firawuna wa harramna alayhi almaradi'a min qabl twamuharamusaako okubako gwayonka ku kifuba kye. Allah yagamba talina gwalina kuyonkako ne banoonya ali ayonsa omwana abuze mukyala wa Falaawo abatadde ku nninga munoonya ani anayonsa omwana wa mukyala w'omukulu first lady mu ggwanga ayagala ani ayonsa omuki teri agenda ayonsa mwana buli ajja akaana ebbere kabula ddiruma akaana kante kayonsa wahum la yash'uruna nga tebasobola kugamba naye akantu kaba kekalu ketunoonya kaana kyakagaana amabeere akato mwana wa lunaku buli bbere muteekamu ayagala ddiruma taliyonka omwana omuwala abagamba hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun, mbalagirira abantu b'ennyumba nga bo bajja kusobola okuba nga bamulabirira bamubayonseze era n'okumubulira bamubulira akule nga mwana wa buvunaanyizibwa. Tabani essanyu liba lirina okujja omwana w'omukulu afunye agenda okukola ki Allah ganti faradadinahu ila ummi kay taqarra aynuha wala tahzan, twamuzaayo Musa eri maama we asobole okukkakkana era abeere nga tanakuwala. Walitaalama anna waada Allahi haqq,
ate kimufuukira ekyokuyiga amanye nti endagaano ya Allah wabalaganyizizza atuukiriza. Walakinna aktharahum la ya'lamun, naye abantu abasinga obungi tebakimanyi. Allah bw'alaganyisa nti nja kukola bwe nti teri kimulemesa kutuukiriza. Kati ate ki akugambye ngenda mukomyawo wajailuhu min almursalin, mufuule na mubaka wange endagaano ekitegeeza alina ogikola ki yalina okuba nga agituukiriza. Musa ayingidde mu nyumba ya Firawuna, kati wano ali mu nyumba ya Firawuna ne famire ya Musa eri mu nyumba yani ya Farao. Allah agati walamma balagha ashuddahu, Musa akuze akula ng'omwana bwakula. Walamma balagha ashuddahu, amana nakula mu myaka 2. Ashuddahu bimaana yaweza emyaka egy'obukulu. Walamma balagha ashuddahu, bwe yakula kulamuko wastawa, nafuuka Musa istawa, anatuuka bulungi nga aggumidde. Mu Luganda baga anaggumira. Wastawa atainahu hukman wa ilma, twamuwa okumanya ate netumuwa n'okulamula. Ng'akyaliyo mu lubiri lwa Firawuna. Naye wano Allah kyategeeza si baamuwa kumanya nti yafuuka nabbi. Wa innama ya Allah jalla wala yatandika omuyigiriza ilmu nga bwaliro naffe betukola ki betusoma ilmu ey'abajjajjaabe. Abaana ba Isirayiri baali basiraamu nga bwe tuli abasiraamu olwaleero, nga bwolaba bwe tuli olwaleero bwe batyo bwe baali bayitawo n'okusinga kubanga ilmu balina nnyingi. Naye tugambe nti kale baalinga nga bwolaba bwe tuli wasabihi Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Baali basiraamu. am kuntum shuhada idha Yaqub al-mawt. Abo bennyini abo Allah bye yayogerako mu Qur'an, taata waabwe bye yalamira be bano be twogerako ba Musa abakusomera mayumba mu kukutu. Farao abali bubi naye nga bo obusiraamu tababukoze eki tebabuvuddeko. Allah aga nti atainahu hukman, twatandika omuyigiriza okulamula. Alamula ku mateeka ga Ibrahim, aga Yaqub, aga Ismail, aga Ishaq, mateeka weegali. Atainahu hukman wa ilma, twamuwa okumanya, twakuwa okulamula n'okumanya. Wakadhalika najizi almuhsinina, era bwe tutyo betuwa empeera y'abalongoosa. Yo nno empeera y'omulongoosa, ekitegeeza nti buli muntu yenna bw'alongoosa Allah amuwa okumanya n'amuwa okutegeera n'obulamuzi. Wakadhalika najizi almuhsinin. Allah jalla wa ala wadakhala almadina, olunaku lumu yafulumakokko mu maka ga Farao n'agendako mu kibuga almadina. Tukyali mu Musa fi baiti Firaun, gwe mutabo gw'oguyita Musa fi baiti Firaun. Musa nga ali mu nyumba yani ya Farao. Allah agati wadakhala almadina, nga omuvubuka ow'amaanyi mwana wa mukulu, kubanga mu kaseera ako nga yitibwa ibuni Firaun, mwana wa Farao. Wadakhala almadinata, yayingirako mu kibuga, yatambulakokko ala hiini ghaflatin min ahliha, mu kaseera abantu webabeera nga olaba mu Kampala hadda ku ssaawa 7 ena engeri gyekkamukko ebbugumu. Abantu bagenze kukola kikulya ku kamere, abagenze musola basaala, hatta ne bakasitoma batera okuba abatono. Ssaawa 7 ekyo bagiyita hiini ghafla, akaseera abantu webabeerera nga bakendeddemu abeebase mu beebase, kaseera ka gandaalo, ekyo bagiyita akaseera k'eggandaalo, hiina ghafla min ahliha. Agamba Allah jalla wa ala fawajada fiha rajulaini yaqtatilani, yasangamu abasajja babiri nga balwanagana. Hadha min shi'atihi, omu ku babiri nga wa mu kika kya Musa, amumanyi musajja wa mu kika kya Musa. Wa hadha min aduwihi, ate omulala mukibuti. Musa yali musajja babanu Israel, Farao mukibuti. Alkibutiyuna be baddugavu abaafuga Misiri bifo, abaasooka okufuga Misiri. Alkibtu yali Firao. Waliyo almaryam alqibtiya. Maryam alqibtiya, Mariya alqibtiya yali mukyala wa nabbi maama wa Ibrahim.
yalimu oluddugavu era yali mukibute ensonga lwaki bamuyita Mariya al-Qibtiyya Mariya omukibti yensonga lwaki bagiyita Egypti ekigambo kyali Iqibti al-Qibti ntegerekese bo ne bagituma Egypt ekigambo kiri Qibti kyali Qibti bagamba Egypt bo ne bagituma Egypt Allah yena akiyita Misiri ye Misiri nedda gyekiri ensinga Masiri bagiyita ki naye abantu baamu abannansi Baqibti nga tugamba Baganda ntegerekese Misiri wali abantu nga baddugavu be baali abafuzi bakyaliyo abadduga abawarabu bajja luvannyuma Misiri etandika okugendamu abeeru ku mulembe gw'Abaromani Abaromani bajja ne bagiwamba bayita Alexandria ne bagiwamba ne batandika okugendamu abeeru ne baali baddugavu nga ffe baddugavu ffe nnyini be baali bafuga ebiba Firawuna biba Firawuna era bakabaka b'Abamisiri bonna emirambo gye bazuukulula n'ogwo Firawuna gwe nnyini muddugavu gyonna emirambo gy'abafe bonna baki baali bagundi baali baddugavu bagundi ba Cleopatra baali bonna baddugavu tebaali beeru kati Allah atugamba hatta Musa alayhi salatu wassalam bajja batya okufuuka nti balimu oluddugavu Musa yennyini ne banne ebbanga ne baamala mu Misiri bawasangana n'abaki bawasangana n'abadesi abaddugavu bawasangana n'abaddugavu ne bayisalamu tegerekese akati wadakhala al-Madina ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha yasangamu abasajja babiri yakhtatilani abalwanagana waliwo ensonga yali abakyankalanyiza ne Allah ganti hadha min shi'atihi omunga musajja wa mu banu Israel wa hadha min aduwi atono nga mukibuti omusajja wa Farao fastaghathahu alladhi min shi'atihi obuzibu bwabava wano tufunamu ekyokuyala tukifune gwe yali omusajja mu banu Israel agamba Musa nti owaye nyamba akasajja kanzita kasajja sikangu kankutte kandi bubi ekyo kya istighatha Musa nyamba akasajja kakola ki kanzita Musa we yajja teyatandika kulwana wa inama yasiko ono omukibuti kuba oli yamuyise owaye akasajja kakola ki n'amusika n'amusindika okumusindika bwati genda amujje ku ono force gye yakozesa oli yafuufe fastaghathahu alladhi min shi'atihi ayali ava mu famire ya Musa yakubira Musa omulanga nyamba ala alladhi min aduwihi nyamba akasajja kanzita ate nawo mumanyo na aduyi waffe fawakazahu Musa aliwa kuzuke kusindika omuntu woti si kuba kikonde amukola bwati yamukola bwati amukola ki Allah alayhi nafa akokokka olw'ensonga yokuba ni Musa amaanyi ge yalina mu mukono g'abantu 10 gali mangi kati omuntu kwakola bwati nga amaanyi galina g'abantu 10 si olaba omusajja omu akusindika n'olya bubi kiri kitya nga akusindisa amaanyi g'abantu omeka faqada alayhi Allah n'amujjulla omusajja n'afa ani abaddewo alaba embeera teri n'omu abadde alaba okuggyako akasajja kana akabadde kagamba Musa ntaasa nona attiddwa Musa bw'amala okukikola agamba qala hadha min amali shaitan agati ay Allah omulimu guno gwenkozesa mulimu mulongoofu mulimu gwa shaitani innahu aduwwun mudhillun mubin mazima shaitani aduwwun mulabe mudhillun mubuza mubin ate byakola abikola mu lwatu mubuze wa abuza wa lwatu kitufunamu awo nga tuyimiriddewo katono kutagenda bugenzi ebiseera ebisinganga bwe otambula olina wajja ngo nyambe tomalanga gayingira mu mbiranye atakwatako osanga omusajja abadde atambula olw'okuba wa boda boda n'asanga owa boda nga bali mu kukaayana n'oli ajjayo kigo nga tannabuuza wa boda owaye mukaayana kino omusajja ajjayo kiki
kati bajjayo ekiggo asobola okuba omusajja omuggo n'amukola ki n'abanga guddewo omulyango gw'ebizibu eri obulamu bwe nga yabadde asobola okugamba wa kiki mwesootinge n'asika akapikipiki n'akakola ki omuvubuka emabegako awo ababooda baamutta munzita bwetyo ono yajja n'akona ku wabooda n'amukuba nsasula sijja kusasula olinoza naye n'akozesamu obusuulu nja kutomera ababooda baamusika ne bakuba paka lwe baamukola ki nga teriyo nsonga essa muntu jasi kusigambye wayi lwaki jangu leeta ssente ojja kumusasula lwampaka ojja kuzimusasula kigwera toyingiranga mu mbiranye bannange mbakubiriza Musa abadde amaliriza aya agambe nti innahu min amali shaytan okumala gayingira mu byototegeera mulimo gwa shaytaani omusiraamu tayingira mu nkayana zosanze mu makubo ziveeko bosanze bakayagana jasiga abaye mwetirizi muli bantu bakulu teekawo kigambo kyakubuulirira togeza abantu bangi bafunye ebizibu bafudde n'okufa kujja kwagala kuyingira mu bitamukwatako ajjayo akanyama ne bakuba omugo ku mutwe nga bade tabirina kabadde agenda ku bibi agenda kugula mmere y'abaana be asanze abakayana nayagala ataase ne bamukuba ettaffaali ku mutwe n'akala oba okumaliriza ye nga ate bankoze eki nga bekyagwa ku Musa so mbakubiriza kyetubasooka okufunamu togezaako kweyingira mu bitakwatako oba obiyingiddemu biyingiremu n'obwogendereza tokozesa mukono gw'omunkayana zonna buli wolaba wali enkayana togezaako kukozesa biyungo byo kozesa omumwa abaye mukakkane abange mukakkane teri kitulwanya kozesa omuki naye buli bwogezaako okukozesa omukono shitaani ngekuwagasiyo mukwate nyweza nga noli emugambo muli abakunywezezza mukube engumi bwemala okuba ekikoone towagira kalati mukube bemugira mweremererwa mumwabako ettaffaali nga likubandi ku bintu ebibadde bisobola okubanga tebibaawo mbakubiriza mbalaamira toyingira mu bitakwatako naddala mu Uganda yaffe bajja kusiba ojja kufuna obuzibu abwana bw'obulekaawo kuyingira mu bitakola ki naddala mmwe baganda bange ababooda booda mulimu mulungi naye bannange mutera okubuukako amangu naddala ku bantu abatakola mulimu gwe mukola ogwo mubuukako mangu mbakubiriza nti ebintu tubikwate mu nkwate ya kisajja kikulu tokozesa mukono wosobola kuteeka kigambo wallahu a'la wa a'lam amina ya rabbi sheikh tuyanziza nnyo abatulaba inshallah tugenda kukomaawo era nsaba buli atulaba yenna onootinga tukomyenga Musa alayhi salam arwanye era nga ayagadde okutaasa talwanye ayagadde okutaasa n'afuna ebizibu omuntu n'afa n'agamba hadha min amali shaitan ogwo mulimu gwenkoze gubadde gwaki wa shaitan inshallah tugenda otandika omundi ogujja biki ebyaddirira nga Musa alayhi salam event emaze okutuukawo yadde mu lubiri teyaddayo yadduka buddusi yakola atyawo inshallah tugenda otandikira sababu w'ekitiibwa atwemu obulungi atugaziize ya rabbi asobozese inshallah tubeerenga mu zino ebyafaayo bino tufunamu ebyokwebuulirira tuba abantu abalungi abakkiriza inshallah taala saba Allah tukomye n'ebirungi tubasaba vidiyo zino wozifuna zisindike n'abantu alaba bongera okuganyula inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.